Kamuswaga badde awerekeddwako olukiiko olwakulemberwa nalwo kkooki nga basoose kusimba miti mu ggombolola eno ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi awamu n'okulwanyisa ekyeyo ekinaatera okutandika oluvannyuma lw'enkuba okuggwaayo. Oluvannyuma Kamuswaga n'olukiiko balambudde ebitundu eby'enjawulo mbadde abalimi n'abalunzi nga kw'otadde n'amasomero ag'enjawulo mwabakubirizza okulwanyisa akawuka ka Banawelt awamu n'okutendereza ennyo abaatandika enkola y'okusomesa abakkooki nursery, enkola ebadde teri nnyo mu kitundu kino. Tubadde na primary okutuuka ku P7 mwekozeemu omulimu ne mukola essomero erya community kitegeeza lyammwe ate si lyammwe lyaffe. Omwami w'eggombolola y'e Kibanda Godfrey Bazungu mu kwogera kwe alaze obuzibu bw'ebbula ly'amazzi n'okusingira ddala abatuuze b'entaatamuke mu ggombolola y'e Kibanda ng'eno ekidomola ky'amazzi kiri ku shillings 600 oba kandi okukiggya mayiro 2 okuva ku ddaamu ezaasimibwa. Mutuyambe mutusize amazzi pipe tuwepa mutawuni yafene y'entaatamuki okuva ku ddaamu zaffe zo gavumenti ze yatusimidde 2 as per now egerekana emu wano mu ntaatamuki egula siringi 600 era omuganda yasobola amazzi ga wano omwavu n'abonabona. As per now kabe gavumenti yatuweje ddaamu 2 amazzi galuwala. Kamuswaga ayongedde n'akubiriza abakkooki okubeera abakozi ennyo okubaako n'akantu mu nsawo mwategeereza nti eno y'engeri yokka ey'okulwanyisaamu obwavu awamu n'okwetuusaako ebyetaago omuli eby'okusomesa kw'abaana, obujjanjabi n'ebirala bingi. Nti tosobola kubeera mu bantu nga tulina ka mu nsawo. Abantu b'entaatamuke mulina okubeera n'akunsawo. Kitegeeza osobola okuweerera omwana ku ssomero, osobola okuzimba, osobola okulima, osobola okulunda n'okwejjanjabisa nga olina ssente. Kitegeeza tukole nnyo. Ssentebe Godfrey Bazungu mwasabidde Kamuswaga okuteeka eggombolola y'e Kibanda mu mutima olw'embeera yaabwe naddala mu bibakulaakulanya bw'ekyayungula ezziga. Tukwegayiridde nnyo era oyongera okutuloodingira ba donors abagabi b'obuyambi mutufunire pulojekiti eyinza okutugatta ffenna mu ggombolola y'e Kibanda tugiganyirwamu. Ate n'ekirala tuweerabiranga abantu b'Entaatamuki Training Center engeri gye tuluwala ne disitulikiti nga ffe tusembayo eno ku nsalo ya Tanzania n'ensingiro disitulikiti mubeere ng'otujjukira. Kamuswaga oluvannyuma yasumuludde ettu eri abatuuze b'entaatamuke ekizimbe kya 205 kyagenda okubazimbira ng'akabonero akakulaakulanya kkooki awamu n'obwa Kamuswaga. Tugenda kuzimba ekizimbe wali kirina kukolebwa mu myezi 2. Okutandika mu Gwokubiri okutuuka mu Gwomwenda nga 1. Bannakibanda basiimye enkola ya Kamuswaga okulambula abantu be era kwe kumusabira omukisa ayinde. Omusuubuzi w'Entaatamuki nsanyuse nnyo okulaba Kamuswaga ng'ajja kundambulako. Kinsanyusiza nnyo ate nsaba ne Katonda ambeerezeemu ampa emikisa kubanga mu bintu byampa ndaba ebintu bitambula bulungi. Ate ne Kamuswaga amuwe emikisa kubanga mu kutandika okujja wano asookedde owange okundambula. Oluvannyuma Kamuswaga yabasumululidde emmotoka akapyata gye yabawadde okuyamba ow'eggombolola okutambuza emirimu gye obulungi.